Twayira na meza abiri tegana bakuwera. Era n'atugamba nti kino ekisanja teri kwebaka. Tetwakitegeera nti yali alowooza nti abakyala tekyaliwo kwebaka. Era twagala abuulire ensi kiki kyategeeza. Tukivumirira nnyo okulaba nti Miriam Matembe amaka ge bagalumbye engeri gye bagalumbyemu okutyobola eddembe lye. Ate era Miriam Matembe y'omukyala omwe eyali kwaba bali mu Constituent Assembly nga bakola amateeka g'eggwanga ge tutambulirako. Attack on Miriam's home ebadde attack ku constitution y'eggwanga. Mu nyumba ya Dr. Matembe ne bayingire wange ne bagwa mu gate ne bagulawo gate ne bayingira abasirikale nga batuuka mu 20 ne bamenya ebisenge enyigi zonna ne bazikuba ne basima n'ekituli mu kisenge. Simanyi kyebabadde banoonya mu nyumba yange era n'ababuuziza teri n'omu ayambulidde kyebabadde banoonya. Matembe kuba lwe bakwata amakage lwe balumba amakage tetumuulizangako tetumanyi gyali. Kati okujja wano olwaleero tuba twagala nti wena waali amanye nti yatuwa eddoboozi naffe yatuyigiriza okwogera. Tujja kukozesa amadoboozi gaffe okuvumirira ekikolwa ekikoleddwa ku Dr. Miriam Matembe. Amyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP Lina Zedriga asabye bannayuganda bonna bannaddiini ne paalamenti okusitula eddoboozi eryawamu kubanga ekigendererwa kya gavumenti eno tekitegeerekeka. To reclaim our country, to reclaim the dignity of our generations, and we owe it to two categories of people, the unborn. I call upon all the institutions, judiciary, parliament. Kiki kye muba munoonya amayumba g'abantu temusobola bayita ku poliisi ne bakolerayo statements? Ku lwaki mugwa bugwi ku bakyala n'abakazi abakulu ab'eggwanga lino? Omukyala w'ekibwa kya Dr. Matembe omugwira otya ne bbaawe mu nnyumba onoonyayo ki? Omukyala gw'osobola ogamba nti nkwetaaga wano Uganda, East Africa n'ali mu diaspora nga wakkiriza olabe ffe nkakasa nti nno oba otukoze bulungi. Nze Ade Wilberforce Ssekirime Muyanja okubeera nga mpa endowooza zange. Nze mpa ndowooza zange newankubadde nga bangi buli omu alina endowooza ye. Ogenda mu comment section ne tutegeera eyiyo eyawukana n'eyange oba egatta n'eyange. Obutaba musango. Very true. Webale kugatta ku ggwanga lyaffe eggwanga ettaffaali. Tugezezzaako Mukama akyatusobozesezza era tukkiriza nti gye mugenda mu maaso mwe mutufudde ab'amaanyi abalaba lwansonga buli olaba n'okomenti nga n'osharinga kitufuula ab'amaanyi n'abantu abalala okulaba nti waliyo talenti ate endala zijja. Yesebo. Leero era kubakanako n'ensonga Mama Miriam Matembe aliira ku nsiko. Birungi si birungi. Gyolose ennyonyi bagala mulwevula okutereezaamuko gwe ayina okwala kitegeera balamusuza ntebe ye eyowa leader of opposition. Jeno Muhoozi yeesomye omukunkumula omukono mu kirya. Njala otemeremu ensonga ezo abalabi baffe basobole ozinnyuka obulungi. Abantu bano bonna babiri b'oyogedde ekiwuka ekiri mu bbali kiri kimu. Ekiwuka kiri kimu kye bayitaani sikimanyi. Iyo ukatiriza n'ongamba ekiwuka nzibonekatiriza nsonga zo. Abantu bano bonna ekiwuka yinza kuba ekibalya kolera muntu owa wansi ate ng'ensonga zezisimbyeko enkanda tuufu nnyo. Then n'ekiwuka ekibanyigiriza era kiri kimu kyekiriwo gavumenti. Ekiwuka kyebata gavumenti. So Munnayuganda agoberera emikutu gyaffe gino nsaba nnyo twekkaanyenganya ebintu gye byapeningamu. Nabagamba nti ekisanja kino ekya 2026 mpaka 2031 kisanja kyakyukakyuka, kisanja kyakukyusa bukulembeze. Kati kisanja kiba kikolebwa nga kyakukyusa bukulembeze subira ebintu bino wammanga wajja baawo abanyigirizibwa. Naye nga abanyigirizibwa abo bali abanyigirizibwa bakikolera bakigenderedde okuggusa ekyabwe. Kusawo byabwe. Ebloni buli otubeera nga waliwo enkyukakyuka ezijja waliwo abanyigirizibwa waliwo n'abakifunamu okugeza bwe bagenda kulima oluguudo awo bwolwo bagamba edda pulaani yammwe yalimbi
ne babasenda Museveni mukema bega very true naye ate era waliwo abakifunamu nti ate basasulwa akasente akanjiko n'okusinga kikyawaddeyo so kati bino nanga bikolebwa tumanye nti kiva kuki era lwaki kijja bwe kiti Miriam Matembe background ye yo yennyini yemunnyika mu kunyigirizibwa etya Miriam Matembe tumumanyi ng'omukyala ali voko omukyala aterya ntama omukyala alemera ku nsonga omukyala alafubanira eddembe ly'abakyala alafubanira eddembe ly'enfuga ya demokrasia Miriam Matembe yaliko mu parliament ebbanga era bw'aba awakanya byawakanya abiwakanya nga abimanyi yaliko ne minister oba siri minister ken bw'aba awakanya byawakanya abikola akikola nga abimanyi okuvaayo ssaawa zino naliira ku nsiko nalabye vidiyo nga yeewaana n'agamba nti intelligence yange temulowooza nti nsigo oba tekola kimala munjira yakoza loba style bagenze okujja waali nayababuuse nga ye yeepenye edda bambi tujjukire nti abantu bano tuyinza okulowooza nti effe bagezi abaagala okukwata abantu oba okubawamba naye tuusi batubeerako step ahead nti bagenze okutuukawo nga takola ki gwase n'okulaba omwami we Matembe bulijjo simumanyi naye bulijjo omanyi erinnya lya mukazi Matembe era ng'omukyala gw'olaba mu mawulire omukyala gw'olaba ku tv gw'owulira ku radio naye omwami we namulabye nga annyonnyola kiki ekyabaddewo ng'agamba nti abantu bajja ne bamenya ne bayingira ne bamubuuza omukyala waali unfortunately nga yali akoze eki ayiseemu yali yeemasuddemukko so ekiri mu kunoonyesa Miriam Matembe ono bibiri bye nkugambye ebimufuula kyali naye ng'ate mu ggwanga eddambulu kufa mu ggwanga eriri mu ddembe ebyo ate tebirina kunoonyesa Miriam Matembe mulina kunoonya kutereeza biki byayogerako kyekireetera eggwanga okubeera mu position oludda oluvuganya gavumenti oludda oluvuganya gavumenti lubaawo okuwabula lubaawo kubakuba mu tooki nti bannange mutugamba byakulikalica mubiteekamu ssente nnyingi naye projekiti ze mutadde mu agulikalica okuyamba ku mulimi okugeza tusanga mulimi wa NAB ng'ali mu kuyayana ensigo eri ku bbeeyi byalima bifa tayambiddwako gavumenti akatale kabi baba bali mu kuyambako okutereeza eryo essiga eritwala ebyobulimi okuba nga literedde so Miriam Matembe ekimuvunaanya kwe kubeera nga ye avuddeyo n'abeera voko n'atasirika n'abeera voko ku ekyo ekinyigiriza bannansi Miriam Matembe bakyala abo betulina mu ggwanga bali batono mulimu omukyala gwe bayita linnya nga livudde mu mutwe omukyala oyo wa Brown so era bamukwatako naye yaliko leader of opposition si leader of opposition waliwo omukyala awo wa NGO mutegedde bamukolako mu biseera by'obululu wa Brown erinnya lyenvudde mu mutwe kaakati oyo yakola bye yakola naye era ensonga yemu emusibya nti ye buli walaba ekifo nga gavumenti etagala akubawo asonga kukizimba nebagamba ne kino kibi kino kirungi kino kibi tukikyuse omulala agezako kikola kwali ali mu active politics tuyinza obutamujja akadifu ye Namboze bakireke engeri gyazakolamu ebintu bye ekibi akyogerako bw'aba wereddwa omuzindaalo wa microphone ajja kyogera so naye bino byonna binanga bibaddewo obanoonya obasibe obanoonya obakwate onoonya obatulugunye Miriam Matembe ayinza okubeera omu naye okimanyi bulungi nti Miriam Matembe asobola okubaamu ba Miriam Matembe abalala nga 10 nga bweyaludde ab'enkya kati gona okwata mpaka ddi lwaki totereeza nsonga ereetedde Miriam Matembe okufuukira akayinja mu ngatto Ebroni tetulina bannayuganda tetulina kyetwagala tetulina kyetubanja gavumenti eriko fe munnansi kyayagala is service delivery Ebroni munnansi tabeerangako kuyaayaana kukaaba musolo gw'omusaba nti mungi omusolo gw'omusaba guweeredde omungi wa wano kwe kubeera nga byaguweera tabiraba Ebroni kankusese nusu 10 bw'olukwata ne lukugwako tuyinza obutakuluma
bw'olukwata n'olugabira omuntu alinza obutakola ki obutakuluma naye singa owa traffic akukako ddumuwa luluma okategedde mpachai yes kati kiki ngamba gavumenti abantu bo balowooza mulimu bbaka kabukasi bajjako musolo naye tebalaba kikekukola kikukola mutereze service delivery ebeere top notch tewali najja kuyaayana tewali najja kukaaba nze ndi omwakkiriza nti webeera nga transitional term gye tulimu byonna bye mwagala mu bikole munansi takyalina wajja kudda kubanga yimu mulina mu 5 buli kimu musobola okukikola twavudde ekalangala wabirabye nti gavumenti tutuuse musange bwe beena kyetaaga ekisongako ne kiba kyakibuli lwaki tusumbuuyibwa n'ebintu ebinyigiriza abantu ebitumalira obudde lwaki tetugenda mu nsi nga gavumenti ekola appointments ku ba MP bwe tuba tubeetaaga lwaki tusaasanya ssente y'omusolo nga tutegeka obululu wabulidde obululu ssente ze bagenda okuweera ku bululu bwa LC1 okukusimba mugongo billions of money okukusimba mugongo why do we waste all this money for what nga ukimanyi bulungi basobola okuinfluencinga ekyalo kibeereko chairman gundi nekiba gavumenti mukwate listi yamwe mufulumye listi eyaba chairman wa chairpersons be mwagala gundi 231 mutuwe listi y'ababaka bammwe ngo bakola mutuwe listi osinga abaana banafiira mu bintu abantu banagiwa omusaayi mu bintu ebyekisiru bino bye tulimu kirekawo Uganda tena weereka oba no yalo okukwata okuleka nti Uganda weerina osigala kwe kubeera nga tulina eggwanga eririmu abantu ab'olubatu abanyigiriza ne abanyigirizibwa ate era ekiyinza okuba ekyobulabe ennyo kye predictinga kwe kubeera nti mu Luganda tulina enjogera egamba nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo emala nejja ki omusaayi so abantu bano bayinza oba basirise bayinza okulabikibwa nga abatiitiizi bayinza okulabika nga abatera kibasobola kukola naye ate muganda wange olunaku lusobola okukya be wanyooma abanafu nga abantu bagambye nedda ekimala kikola ki kimala kubanga bikolebwa byonna biri mu banyiga bwe kibanga ekisanja kye batugamba nti tewali kwebaka nga buno obutali kwebaka kwe tulabako nsaba abali mu buyinza baddiizeeko ku bigere olw'ensonga ekiri mu kukolebwa oli mu kwongera mwana yinki ku munyiga oyinza okunyiga Miriam Matembe nolowooza nti oli ku muntu omu naye waliwo abantu abadde bamuwuliriza abantu abadde bamwagala ennyo abamukkiririzaamu nebyakkiririzaamu abagenda okusigala abali mu nnyiike bw'okwata Erias Lukwago waliyo abadde tebadde mubaka waliyo abantu abamugoberera abamwagala ennyo baddayi hard kuluka kwenfiira kati ate bw'omukwata mu ngeri ey'okusaagiriro otandise okupositinga oli mumulabisa amambaza pampa abantu bajjako era ku makya bagambe naye nedda kino ekimala omuntu ave alabe nga mutuufu takyalina kyafiirwa nsaba busabi gavumenti yaffe nti bino ebintu bisobola okutereera people what they need is service abantu betaaga service abantu bateere eddagala mu malwaliro abantu bajje ku ddwaliro ku ssomero erya UPA ku kyalo nga likompitinga ne private buntu butono bayire ate bwe babanja Ebuloni ngene mu ddwaliro lya gavumenti lya LC manya bayita LC Center oba LC Center 2 ng'eddwaliro eryo likompitinga n'erya mama private erya Mr. Gundi ontegedde bye babanja omukadde wange ali mu kyalo alima akimanye nti bw'alima kakasooli kire ina sente kweri so si kugirima otaddemu sente mpitirivu nnyo ogenda okukungula nga sente kiro nojula omutwalo nojitula nusu mama bwe mujugula bajiguza mutwalo tuga mujitula nusu lusanga abantu bye bayayanira so ku kya Miriam Matembe nsaba gavumenti n'abali mu bunoonya omukulu ono omukyalo ono bakkirize nti ne munaamukwata kuba kimanyi waba mu ggwanga musobola omukwata naye ne munaamukwata Miriam Matembe ali mu bumatembe obumeruse mbuyitirivu obugenda omeruka mu ye obuyitirivu mpozi mutugambe nti n'amakobera mugenda gagazi y'okusukka we gali abantu munamu bakwate mbakola ki basibe naye ekitabo ekyo kino ne munaasiba abantu nga koze baleetera okusibwa tevuddeewo
walayamu mukotakota mugalumondo era tesobola kuvaawo esebo aweewaawo nebaza bakama bange abantekamu ssente asibeera bakufuka staffs and events bagamba beeyune ku lw'emikolo emilungi bakolera omukolo mawulana batuke ogwogerako omukolo nako bagula bakumbaga y'amajanja omukolo ogwo nako bagulako Ssaabasajja nga twanyulirwa mama waffe enamba z'essimu wezirawo ku screen oba kyalirako ku tiktok yaabwe bafuka service events olabe basinga okukolako kaawo mbufu obwebumwawo gyolose ennyonyi bwewaze omukyuza entebe ye CDF atabuse awenjudde amagye bayite mu mateeka naye era kajja kuddawo kenkugambye ekiwuka ekiri mu kuluma bano nakiri kitya kimu naye omukulu oyo gyebale kyogere kolera abantu kakolera abantu munagamba free Eblon banange bajja teekawo free Eblon media bamhoze genda maaso nekikyokola faba omuntu simira ddala tusimira ddala tereza gwanga taata tereza gwanga ali mukwera ali mutereza gwanga naye engeri gyayezeemu wali oyezeeko oluggi waka nga neiba ali wali anywa caayi oba anywa obuugi alya mmere n'ofumula enfuufu yamanyi kati gye mwezi olweyo lwokutte mukama wange lunene olweyo lwokutte oli mukwera mu ttuntu Salomon n'alumanya oli mukwera mu ttuntu abantu nga bali ku mirimu gyabwe oli mukwera mu ttuntu ng'abantu bali mu kulya bya misana anti mususo tulabisa okulabisa anti kyegambye nti ye opposition the fact is mwakkiriza ensi ebeeremu gyoyita multi party system nga ebibiina ebyenjawulo bijja nebikola ki nebyesimbawo tukkirize tugaane ebyo n'oba olina obisuubira gyolose ennyonyi ekimuvunaanya abantu bangi bazze ne bakuba torch aba opposition nga bagamba nti lwaki batusalirawo lwaki nup yekiteeka lino terikyuka lop n'alondebwa waakiri aba opposition bonna ne beetabamu naye tujjukire nti ennonda yonna yonna eronda balonda kibayita majority where majorities are like majorities takes it all obude ono nup yesinga ababaka yes ne betugamba nti tugende mu kalulu ka kulonda era nup ebaluvula era nup ekola ki ebaluvula kubanga yeyina numbers mu opposition FDC bwe nejjanga yeyina numbers yasubiyeyo letani lop wabula ate fe abalabire wala ki kye twalabye ekiri mu kuyayaana abantu bano baliteteeka lino kwe kubeera nga bakozesa enkola gye bakola ey'oggulirira batya ojja kulaba ku babaka ba nupu 48 nga akalulu kazze ng'owa nupu gwe baleese afunye obuli wa 3 18 libuliddeawo nga liri bwe liti because bakimanyi omunayuganda ku ssente kwakola ki kwatava kati ekyo bakyesunga nnyo naye wano lwaki tebabadde na chance nti ekibiina ekisinga ababaka omukulembeze wakyo asobola otuula n'agamba ono gwe mpadde obwaki ono nzaamu ensimbidde very true gwe mpadde obwaloopo kati kibaluma tajja kula byamandyanga ekyokubiri bagenda okebera mu DNA ey'omwana ono gwe mutuleetedde kubeera loopo ng'ayinza oba talina mu kakwate kaffe tujjukire nti gavumenti yabadde ezannyanga ebyobufuzi ng'eddira abantu eplantinga abantu baayo mu kintu ekimu oba opposition omuntu nakuba propaganda nyina abantu bendaba naawe gwe kyemmanyi alaba olina bolaba ku TV era akuba kikopo kya nuupu ekyakuba kya FDC lulina akuba ekyenaali nokakolerani buli kadde bajjako adeefe kakati bweraba nga lob gwe mulina temulinaako oluusi kakwate kamusemberedde nakubeera nga esobola omukozesa byeyagala etuuka nabanga eri ku mbeera etali nnungi. What they need is to create someone oba kufuna lopu tujjukire nti gavumenti esobola okuinfluencinga ebintu byonna naye mugamba nti mutegeka bwakabaka bwa nnono esobola okuinfluencinga era kabaka oba omugabe oba kyabazinga obaani nebatukola bweti nebanga etaddewo omuntu gwayo gwekola ki gwekakasa oba siki nekuzizika depute we anagusa mission zayo kyebayita okwenywereza mu buyinza n'okubeera nga oyagala okubeera nga odominatinga eggwanga mu ngeri emwenda naye nga bwenkugambye this is a transitional term tugenda mukyukakyuka kyova olaba ebintu byonna byonna ebikolebwa tebiri ku order ya civil
mu public Piero yu kibewa mu Piero yu bakutereddewo embeera nti ono omwana kati eno order bw'abanga ali ssaawa zino ali mu kusaggula ajja kusobola okukola ki okuyigga kati akutereddewo engeri gy'ayigga nga ne taata akyalaba. So ekintu kyonna ekikolebwa ssaawa zino ekiriwo mu nsi yattu Uganda kyakutulaga nti tusobola okukyusa obukulembeze ne budda mikono nga n'emikono gye bizzeemu mwagimanyira dda. Weewaawo. Era kyevulaba tubiraba ku Twitter oba ku X mugenda okulaba nga byapenize nekijja nekikola naye tusooka biraba ku mukutu mukutandikiriza loduma byakusaagamukko naye ogenda okutuukirira kigenda okuggwa nga kibadde. So Piero yu etufuukidde akayinja mu ngatto. Piero yu nsaba tuveeyo tugambe weerangirire nti yawamba NRM. Ekyokubiri eveeyo tutegeeze nti ddala kibiina kya byabufuzi balime kweyita kisinde. Tumanye lwatu nti kibiina kyaki kya byabufuzi. Nze nga bwe ngambye Eblon sirina wempakanyiza gavumenti ya NRM. Kyengisaba kiri kimu kwetereeza. Ne bwe naba ya DP ne bwe baya NUP ne ba FDC ngeze mu buyinza ekisinga ddala obukulu Munnayuganda kyakwetaaza service delivery. Talina kirala kyeyetaaga. So lopu ekiri mu mulwanyi nti essaawa zino lopu y'omuntu abadde ali voko ng'ekintu ekikontana naye kyakkiriza ekibiina kyo kibakkirizaamu ne constitution y'eggwanga kyekkiririzaamu avaayo n'akirabisa. Kati mu kulabisa ekyo jjukira abamukuba abafudde b'opposition naye tujjukire nti opposition ababaka bangi era ayogera enkyana janga ali ku B ng'alaga enfu keziruma akwakawunti omunya okugutuuka ajanga yakyuse dda ng'akolokota artiside gye badde awaana. So tetujja bajjako nnyo oba beesiga nnyo kimala. Kano ke kasembayo Munnayuganda wenna alaba Eblon Media oba alaba ku Focus TV wonna woolabira bw'olaba munnabyabufuzi the fact is erinnya munnabyabufuzi nga yakkiriza n'abiyingira bw'abanga yava eno nga mulokole oba yava eno nga mulambulukufu oba yava eno munnaddiini ki n'atuuka mu byobufuzi nsaba muwe percentage ya 30%. Kati ngisala nno wale yaŋŋamba yabawa 5 neŋŋamba kiba kiyitiriddemu naye omuntu kale muwe ka 30%. nsaba ogisigalize Eblon bwewa omuntu percentage ye entono mu bwesigwa bw'omuteekamu you will not be disappointed. Bw'anaasalidiro naddeeyi tekijja kuluma twakisuubira. Ate n'ekirala bana bannabyabufuzi guli muzannyo omuzannyo ogusobola okudda okuziba abazannyi ne badde eri ne bateesa ngeri gye banaazannyamu enkya. Kati munnabyabufuzi muweeyo katono leme mwemaliramu nnyo. Nsaba weemalire nnyo ku mulimu kuyingiriza ssente we nnyo obudde ka 30% kateeko mu byobufuzi oba obyagala naye leka kwesiga muntu wabula weesiga endowooza. Bw'olaba omuntu ng'agitadde agiteekesa mu nkola endowoozayo beera naye tambula naye nga bwe nkugambye nti kiringa bw'onooba otambula ng'odda ewaka ng'ovudde mu takisi otambula n'obaako omuntu gw'olengera muli mu kakolido mutambula buli omu aba yeekengera munne enviiri nzikuva ku mutwe ali mu maaso yeekengera ali emabega omusajja tayimirira. Kati yengeri gy'onootambula mu munnabyabufuzi okubeera n'eddembe. Otherwise ojjako era ng'omusajja gw'obadde weesiga gw'obadde ogoberera ennyo enkyanga ali mu kwogeza birimirimu. Abalabako kwenye mu kisaanya kiwedde bajja n'amaanyi bali ku radio ng'ensi batya osobola oluwera kulinga bonna batumbula Bashiri ebyawunzikira. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu.
nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kusubscribinga ku Focus TV yange bingi